omuntu nakugamba nakera ku macha nayogera nagamba nti Kaye Wisdom ayina ready passport naye nga wentudde mama Susan ayina passport yange banu banonyeza ticket enyongerayo nga mubensula nsula mbanu nze gwe bandiwadde obutwa era mama Susan agamba nze ffe twandiwadde Wisdom obutwa naye ate kakati gwogamba nti Wisdom ate yatuletedde obutwa kakati gwe wenkusanga owuliriza abasajja abo gwaba omusiru bwe nkusanga owuliriza TikTok bino ebintu sijja TikTok nti TikTok ajja kujja mbwatandika okwasamira mu mmotoka agambe nti Wisdom ayagala kukwasa alien skin bwe nkusanga ng'omuwuliriza gwe musiru oli TikTok si musiru kale ate kankusange ngo omulaba oti omaluga let me unsubscribe ono musiru katojja kuba musiru bino ebintu byetulimu byaddala kituufu kakati ebifaananyi ebyo biraba byonna ogenda n'obuuza omuntu mbwaliwo yangambye Kaye anti tukulaba n'ekifaananyi kya Sale ng'oli ne Museveni ne Sale soka ombuuze lwaki olina ekifaananyi kya Sale ne Museveni naawe nga muli waka nga si mukolo kati abasiru yabuuza asobola kwogera na musajja oyo omanyi mbega omanyi ng'ogenda kugudye mbwalina ekifaananyi ng'ali ne Sale ne Museveni naki kati omugezi agamba kamubuuze lwaki ekifaananyi kino oli ne Sale ne Museveni muli basatu ewaka lwaki wakitegeeza ki abankulembera munno bagamba aye byoyogera byonna nti wasulako mu State House wabeerako oluddawo yonna ekyo ekifaananyi era nagamba Balamu namugamba manyi obye sente nyingi ozirina n'obuddogo bitya but influence yekka gwe yagirina nze nava mu NRM nsayozaako ku toyi naye manyi abayozanga toyi waliwo omuwala ayogera ennyo yesimulanga toyi awo ku Kyaddoni simulanko nga era nemugamba gwoba owuli oli wakabi tuwayo ekifaananyi ng'oli ne Museveni ne General Sale nga si mukolo bali waka ng'oli nabo kireete kyamubula paka kati kubanga nze manyi abo ababiri kuliko pulezidenti kwabo wamunne kakati kakuuze dokita nze manyi oli dokita otegeera golowooza gwasinga first lady waffe Babi Kyagulanyi najja nampa ekifaananyi ekyo Bobi nampa ekyo n'ebirala gwe bagambe talaba kifaananyi kino akira kakati omusiru naye kakati ogenda kyokola nesooka nempa ebifaananyi eby'abantu bano bagenda otandika obijjayo ng'ensi ebimanyi oyo yennyini omusajja kojja omusiru yajjayo ekifaananyi ng'akozese kali akawala akanyarwanda mbu omusajja ono mbega mumulaba wano naye ng'ebifaananyi byajjayo byali bya NGO baatusasula nze isima bonna babloga nga batugamba tukunga abantu waleme kubeerawo sikafu omukulonda ne batugamba t-shirt tugenda zibakubira mutubuulire ebigambo however naye simanyi nti t-shirt zebagenda okukuba we bagenda Katashi Baaga nga agenda ozikuba nazikuba mu kale bwe najja nali nganye okujambala abasajja ne baŋŋamba watuwadde ebigambo tuwatuwadde ekkala nga tuli ku Paro Hotel ne batugamba Wisdom ova wano n'otojja ku lukuŋŋaana luno tugenda kuwawaabira wantugambye ekkala gy'oyagala oba ya white kati dokita ffe tuyise mu bintu ng'abantu abamu tebakola ki tebabimanyi mukaaku tabeeranko wa Nuupu kanyenamu mumbuuze kijja ki nda musajja yetimbye kakofiira mukaaku yajja n'ababbi ba Deep Block abamu si bonna ababbi ba Deep Block bwe yajja ye n'asalawo nga yabeera kofiira n'asalawo n'asaba omulimu mu Nuupu kyokkola ye yali omu ku baagaba kaadi yabagamba ngenda bayamba era ne bamusasula. He was an employee. He was an employee of Nuupu. Era kyokkola contract ye we yaggwako ne bagoba embwa. A contract was not renewed. It wasn't. Mukaaku bwe busungu bwalina lwa nsonga. Gwe towulirayo amaloboozi agagamba nti nno abasajja abali mu administration ogaba kaadi bagisaba abantu sente. Mukaaku ye yabirimu. Ate ng'ompadde information empya. Mukaaku yali mukozi mu Nuupu, tabeeranko wa Nuupu. Yagenze n'ayasamiraku eyo TV. Omanyi oyo naye TV mukwano gwange muzeeyi wange bali hebo. Naye musasira muzeeyi wange
nti ali under pressure tebakkiriza tukyazaako fe abenzi nze omanyi nti na contract ya TBA nga alina okukyalako nakyalako emirundi 3 ne bakuba amasimu ne bamugamba oyo mwana tadda bwe tujjawo ne tulimba ensi bafulanga shumba bwe tujja ne tulimba ensi yajja ku Friday n'abirumbulula Mukaaku tumwesonyiwe kati bintambi ya Mukaaku yali mukozi mu Nuupu tabeeranko wa Nuupu tuddawo Mukaaku abatamanyi Mukaaku yali mu UK era alina n'omukazi gwe yali yafumbirwa nga ye mukyala Mukaaku atulaga omulimu Mukaaku ne bamufunira ddiiru n'ajja wano nga bamugamba Museveni ayagalayo okulyetingayo opposition naye ng'ekolera ye Mukaaku ne babafunira ddiiru ne bava mu Bungereza ne bajja wano era baasibanga mu conference na ku maradio nga bagamba bajjako Museveni naye nga tebalina activity negye bakola ejjako Museveni kati wuliriza Mukaaku ne bino tetujja biplayinga oba oyagala esimu yo gikimenyabo kati wuliriza tetujja mumaliriza Mukaaku nkuwa Mukaaku ebbanga lye bamaze wano lye bamala wano mwesimu omwana omutima tegumukuba ennyo ebbanga lye bamala wano ampeeye ekintu kyali akoze mu opposition gyamazemu emyaka 2 ng'ali ku payroll ya Museveni kyali akoze kyali kinyenyeza Museveni yamuziza Bobi Wine mbu kiki kyakoze bukyajjambu era Museveni yeebase kati kankubuli okujjako ng'oli musiru ng'abo abasajja ba Mukaaku njagala okusaba Katikkiro kiddamu tuddemu tukebere abantu bonna abeeyita Abaganda nga ba Mukaaku tubakebera obwongo nga bwe bakebera DNA tulabe ba tribe ki a lot of people balina amanya g'Abaganda nga oyo Mukaaku Lubega naye nga musajja wattu osobola musanga nga Mukongo obuuza otya Bobi Wine tikiki kyakoze bukyajja nga okimanyidde ddala Museveni bukyafuna Bobi Wine yata kye bayita court martial tekibanga nawo n'amanya nti court martial erina omuyamba gyatwala abantu banno abakazito buli kasobeeramu olwa Nuupu bakutwala mu court martial nga tewali tteeka liwolereza lisobola kutwala nga civilian mu court martial Museveni yakikola olw'akazito ka Bobi Wine kituufu nnyo Mukaaku alebeza mimwa kwegamba Mukaaku atama kulebeza mimwa Kazito Mukaaku gw'olaba atunoonya kyagamba babeeranga bakola ddiiru ne poliisi nga bajja okwekalakaasa bagenda mu butale poliisi nefuna ddiiru ne budget ezigula tiyagas ne bawakuba Mukaaku Bobi Wine we yajja n'akizuula nti opposition y'aba Mukaaku yali ekola bukozi ssente Bobi Wine n'atandika okutema obulenge Museveni mu bazungu Museveni tacha entebe yagituuzaako kamina bwe kati akikinadde no nina kanabyeko Maulana ne Gundi ne Reninga mu comedy bagambe bati nti Museveni 26 yali bwati ngaba okumaniza okumuyita yabanga eringa tambula tuna awo baba bukatu nga bamu down nga bamubira yo bise 2016 kasindikidde bannanga netule mukonda ndi 2011 buyatandika okutambula atambula bati yekengera nga tabitegeera nende tatege kigenda mu maaso 2016 entebe ngebeera mu moto wagenda okutuula abeera nayo ajje nayo 2022 ebeera bweti Museveni kati lwe yasemba okugenda mu America yayonona $1 million ezisukka mu 10 ng'agula buguzi bantu yabookinga hoteli 4 nga tekibangawo kibula nkugabe ba Mukaaku balebeza bimwa buli waba anti abakubaba amubuuza ebibuuzo cupadde banti abeera ne bagashumba kakati ngayo naddamu mulebezi wa mimwa hata mimwa Museveni yabookinga hoteli ezo nga tekibangawo kati kubanga yakitegeera bannayuganda bagenda musalako pressure yereeteddwa Bobi Wine kati Mukaaku walya bbi walyaki musonyiwe kati kole tutya musosire nati kati teriyo muntu yali awekenize bantu mu diaspora nga Bobi Wine okujjako ng'oli musiru obutakiraba ba Mukaaku
ba business people ba politics bakola bukozi sente okubaawo kati waliwo baba wadde era bannayuganda mwegendereze engeri gye nalangirira okwesimba ku Muhammad Nsereko bajja kugula nnyo abantu ba TikTok naye nze mbalinze naye toba musiru ng'oli Maka gwe yagamba bw'obawulirako omulundi ogusoose badduke unfold genda oyulize ebirala ab'okugoberera bangi Mukaku tumuwadde mileage n'ebirala bijja kujja lwakubanga obudde bwe butono nja bajjirayo history akwata ku Mukaku talina political office gye yali awangudde etegerekeka bukyabaawo emyaka gy'amaze mu politics tumuveeko then kata tegenda kutugatteko essaawa yo gwe bayita Mukaku ye bawalabe ebbaluwa Museveni gye yawandiikiridde speaker ekyabadde bukeddeya akyayagala Museveni naye bamubbye akagwe yakiriza bamubbye NRM yeeyawoddemu emirundi ebiri kati Museveni aga nze nnyina okubba naye ate mbwe munzibye nnyo olwani amukuba sipiika yani Tamongi ebukeddeya babadde by-election kubanga by-election twazigendangamu kati Museveni yagamba returning officers langirewo NRM ebisigadde bitulekere kubanga abalamuzi bikyawinyo dolajja majority y'abalamuzi NRM kaada munnange wagolewa kakati ebukeddeya twali balekera ne tuzinga engalo kakati kumbe Betty Amongi ne banne balina gwe bawagira ne Museveni alina gwe bawagira bonna NRM Betty Amongi omanyi bakoze mbu badidde olunaku lwa nomination luno musajja Museveni gwe bawagira ne bajja bamusalako ne bamuwambako empapula ze academic papers bagaza okutuuka kati ng'alina okulinnya bus abeebukeddeya ajje ku UNEB ofuna empapula endala nga ziri bazimuggyeko ez'olugino zolina otwala wali byonna biri mu nju emu ate bamunominating komzaik ne batuuka mu kulonda abantu kati ne bagamba oli gwe bajjako empapula nobeerawo gwe bagamba gwe bagenda okuwagira ayayaya bokisi bazikyusizaawo Museveni abalonzi b'ebukeddeya katugabe bali 60% eyawangudde owabali yawangulidde mu 83 kwegamba kiringa nga abalonzi abali mu Jesta bali 6 oli n'agamba nti asinze awangudde n'obulu 106 babuuza bwavuddewa kwegamba bali babbye ne babbiramu n'owa Museveni Museveni takikolangako n'awandiika ebbaluwa n'agamba bannange sirabanga bubbi buno bwabadde bukedde ne mubba mutyo agamba banne naye nga bulinaku tumugamba kanyumidde akantu yakkiriza nti mu bbaluwa amawulire bagifulumiza n'agikopingirako n'agamba buno obubbi sibulabanga mwagala tuzzayo ku mirembe gya Pomuwanga yakeeranga bwati yali wa APC ng'ayagala Obote yaba ayitamu ng'Obote ali Tanzania kati ebifo bya DP bwe babeeranga n'amaanyi babawambanga ne bawamba empapula zalina bitya kati Museveni yagambye mwagala tuzza mu biseera by'Obote Pomuwanga Museveni njagala mugamba teweekaza gwe wasooka okuzzaayo actually Museveni weekaliza ku Bobi Wine gwe wasooka okubba Bobi Wine akalulu Bobi Wine Museveni akwekalizaako ye yasooka okubba akalulu naye bamubbye oyizeezenga akakikuhandikiro edda agamba sikwa kunewunyisa Museveni yeeka kati kuluna n'abawabirawa andi kati kozi mugundi mubiteegali sebo producer atumidde tutya bbanga ki mulaba ebintu Mozi byali mukwogera kambabulire ki Mozi awandika naga NRM mulemedde okukola enguudo mulemedde omanyi gwagamba Museveni atya Muhoza atya gamba taata naye agamba taata we indirect mujjako era lumu nga Muhoza azze okukima kadi ya Nuupu nebi embeera si nnungi gyali kwata wali gwagambye Muhozi fa bali munda gwagambye wali ateredde nnyo ali ku timing bagambye ate nagamba bagenda kwekuba bokka nabokka Kaye programs zibannanga oba twongereyo obudde twongere gundi encha ate ennaku zino ngenda kuba wano
enda kuba zo programs weziziwe kuba nabadde jatwogereko ne tugenda kujwa time yayo amasasi ba ne bafa nekoleze somero mulio baite babuli aba barracks na nduru z'abaana negenda ku kyalo nefuna betulugunya waliwo mu boda yali ayitawo n'alaba ebyali awo n'adduka ku polisi n'abagamba waliwo abasajja bakutte buli okulonda kusemberera ojja wulira nnyo EDF ne bomu ezaage beera kubanga gundi bamututye entyagi na mama Mbabazi super prime minister okuva awo bulaye teba kyakunyumiza omanyi bamukubye ekyabaddewo president yazze yabadde ayagala okwengera ekisajja ekyokusatu n'akivaamu yavudde mu lwokaano bakubye prime minister ngunu Bannayuganda bwe mulaba abantu bano e Bulaaya do the needful akuume genda sandikira